بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما تنا مجفقو اشتوى الله سبحانه وتعالى ebyengerane emirembe tusababidde eri omubaka sallallahu alayhi wasallama. Abooluganda abatugoberera misomo gyaffe gino egya tajwid al Quran al Karim mbagamba nti mwesiimye hani'an lakum, mwesiimye okubeera nga mugoberera emisomo egikyasinze okubeera emirungi ala al itlaq, okutwaliza wamu naddala emisomo gino egikwatagana ku Quran y'ekitiibwa. Tubeere nga tusoma Qur'ani nga tetukolimira. Muzimu ku hadithi nze ze natunuulira nembeera nga nennyamira hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti al-Qur'anu hujjatan laka aw alayka. Qur'ani egenda kubeera hujja, ngabo okubeera nga ekutaayiza okubeera nga toyingira muliro, oba egenda kubeera ngabo okukusindikiriza oyingira omuliro. Ku bibiri egenda kutangira okuyingira omuliro ekuyingiza ejjana, oba okutangira okuyingira ejjana ekuyingiza omuliro. Saba Allah ebeere ennunuzi yaffe okubeera nga tuyingira ejjana, Allahumma amin. Ereme kubeera nsonga kubeera nga tuyingira muliro. Naye kuzimu nsonga eziyinza okuleetera Qur'ani okubeera nga ekuyingiza omuliro kwe kubeera nga tusoma nga tugikyusakyusa. Kusoma nga tukyusakyusa amateeka, yuharrifuna alkalima min ba'di mawaadi'i, yuharrifuna alkalima an mawaadi'i, tukyusakyusa ebigambo mu bifo byabyo. Ennyukuta ebadde qaf nosoma kaf, ebadde sini nosoma sad, ebadde zai nosoma dhali, ebadde ra nosoma lam. Ebyo bikyusakyusa ebigambo nokyusakyusa amateeka ga Allah. Kikyamu nnyo, nabwe kityo tugoberera emisomo gino egya tajwid li ifada kubeera nga tufunamu obulungi oba okubeera nga tusoma Qur'ani y'owekitiibwa Allah nga tetugikyamizza. Nabwe kityo nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogujja okusembayo insha Allah mu misomo gyaffe egy'obufulumiro bw'ennukuta biiznillah. Tugenda kulaba akafulumiro akasemberayo ddala oba ogufulumiro ogunene ogusemberayo ddala mu gafulumiro ataano, 5 major parts ze twayita 5 major parts. Agafulumiro ataano, wenjogera ataano ntegeza 5, amanene agavaamu obufulumiro bw'ennyukuta obutini 17 obufulumiramu ennyukuta z'Oluwarabu 28. Oba ntegereka? Naam. Nga ogufulumiro ogwo ogusemberayo ddala bwe tuyita al-khayshumu. Al-khayshumu, khayshumu kyeki? Khayshumu wa huwa aqsa al-anfi wa yakhruju minhu sawtun yusamma al-ghunna wa hiya murakkabatun fi jismai an-nuni wal mimi. Tugambye kyebayita al-khayshum nga ke kafulumiro oba gwe gufulumiro ogunene ogusemberayo ddala, kafulumiro akasemberayo ddala mu bufulumiro bw'ennyukuta kebayita al-khayshum. Khayshum y'ennyindo, naye ennyindo yo ng'ennyindo mu Luwarabu tuyita adf. Ekinyama ekiri mu nnyindo munda muno kyetuyita khayshum. Kakati ekinyama ekyo ekiri ekyomu nnyindo nako kafulumira akatuyambako okubeera nga twatula ennyukuta. Kyovula nti omuntu waba alina ssenyiga ng'ennyindo ze zikutte, waliwo ennyukuta ezimu nga mutuufu njagala okuleeta kinnyindwa naye kinnyindwa kiganye, nina ssenyiga, seeka ennyukuta eno eganye ssenyiga. Ate abamu webaba nga ennyindo zaabwe ate ziri open, ate ne baddira n'ennyukuta ezitali za binnyindwa ne baziteeka okuwanvuya kwonna ne bateeka mu nnyindo. Ennyindo eno erina ennyukuta ezirina oyitamu zokka. Si buli nnyukuta, abamu tulina ekirwadde ky'ennyindo. Ate ne kano kankababuulire, ekirwadde ky'ennyindo kirwadde ky'amaanyi ekisomesa omuntu Qur'ani obubi. Abamu tusoma twagala wunda maloboozi, olina alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ennyukuta zonna nga ziyita mu nnyindo. Ekyo kirwadde. Ogenda kijjanjaba otya? Kambawo eddagala. Bw'oba oyagala eddagala ly'okuwona okusomera mu nnyindo Qur'ani, genda ku nnyukuta eziwanvuya okwate ku nnyindo yo ozisome. Ba
ba ta bi ti bu tu ng'okutte ku nnyindo wowulya eddoboozi nga livaayo bulungi omanye ogenda ovaayo naye kasita okwata ku nnyindo n'owulira mu kuwanvuya ma bu be ma bi omanye ekyo kifu ekyalina obulwadde kirwandiisa olabe nga eddoboozi liyita mu kamwa teriyita mu nnyindo. Naam, ofulumira bw'ennyindo bwe tubayita khayshum wahuwa aqsa al anfi ye nnyindo munda mu nnyindo waggulu w'ennyindo ekinyama ekyo ekiri mu nnyindo. Wayakhruju minhu sawtun mufulumiramu eddoboozi yusamma alghunna liyitibwa ekinyindwa okuwuuna. Bwe tugamba omuntu nti mpuuniraawo ajja kuwuuna eddoboozi eryo eriyita mu nnyindo ng'awuuna kyetuyita ki alghunna. Wahiya murakkabatun eddoboozi eryo likolebwa lifulumira fi jismai mu maloboozi oba eddoboozi lifoomingibwa oba likolebwa mu nnyukuta ya nuuni ne miimu. Kyova nagamba era nga mbagamba abayizi bange ababitiibwa wonna wosiŋŋaana ekinyindwa mu Qur'an wateekeddwa okubeera nga waliwo ensonga ya miimu. Eitha miimu eyo tujatudde nti ma tugikwese tutaddewo ekinyindwa tugibulizza kugamba wonna ewali ekinyindwa wateekeddwa okubaawo ensonga yaki ya miimu oba nuuni olw'ensonga nti ennyukuta ya nuuni ne miimu zokka zennyukuta ezireeta ekinyindwa eddoboozi eryo ery'omu nnyindo. Nabwekyo obufulumiro obwokutaano bwe tuyise al khayshum tugambye khayshum kyekinyama ekiri munda mu nnyindo era nga kifulumiramu eddoboozi eriyitibwa ekinyindwa okuwuuna mu Luwarabu kyetuyita ghunna era nga ekinyindwa ekyo kifoomingibwa nnyukuta ya nuuni na miimu. Sheikh naga nti washakilu taali yuwaddihu almakharija arraisiya lilhurufi. Natukubira akafaananyi akasembayo nga tumaliriza obufulumiro bwaffe obw'ennyukuta natukubira ekifaananyi nagamba nti ekifaananyi kino kitulaga obufulumiro bw'ennyukuta obunene bwe twayita 5 major parts obukuŋŋaaniramu obufulumiro obutini obw'ennyukuta 17 nga Imam Ibn Jazari rahimahullah bwe yabulembeka. Abamanyi bayawukana obufulumiro bw'ennyukuta buli bumeka waliwo abagamba 10 waliwo abagamba 18 16 naye Imam Ibn Jazari rahimahullah gwe tusinga okujjako irimu eno eya Qur'an yagamba obufulumiro ne bayimamu abalala abanene bagamba nti obufulumiro bw'ennyukuta buli 17. Naam, ekifaananyi kino ekisemberayo ddala kijja tulaga agafulumiro g'ennyukuta ago ga parts aganene 5. Al khayshum gupaati ogwo ogw'omu nnyindo olaba ekipangirizo ekyo ekiri mu nnyindo ekinyama ekiri mu nnyindo kye bayita khayshum omuva ekinnyindwa. Then ojja kutunuulira ku shafataani emimwa ebiri then nawo twagambye wavaawo ennyukuta nnya. Ojja tunulira asinaani ge mannyo n'amannyo gatuyamba muzze muwulira misomo gyaffe nga twogera ku mannyo okubeera nga gakwatagana n'olulimi mu bufulumiro bw'ennyukuta obumu. Naam, ne al-lisaan olulimi nalwo lutuyambirako ddala okubeera nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Al-jawfu eddookooli nalyo livaamu twagamba al-lisaan olulimi ate nga ye kabaka waki w'obufulumiro bw'ennyukuta. Olulimi lufulumirako obufulumiro bw'ennyukuta buyitirivu bungi era lwe lusinga okufulumiramu ennyukuta ennyingi. Kivuga nti omuntu atalina lulimi mu kamwa oba olulimi lwe nga terukola mu kamwa obanga luliko obuzibu Qur'ani emutawaanya olw'ensonga nti lufulumirako ennyukuta mpitirivu. Then al-halqu eddookooli nalyo lifulumiramu ennyukuta wamu ne al-jawfu omwagaanya oguli mu ddookooli ne mu kamwa. Ekibangirizo ekyo kipaati omuwaatwa ogwo oguli mu ddookooli ne mu kamwa nagwo gufulumiramu ennyukuta eziwangaala nga bwe twalaba misomo gyaffe egyakulembera. Ne al-hanqul a'la oba al-hanqul a'la oluba olwa waggulu nalwo lutuyambako ku bumu ku bufulumiro bw'ennukuta ezimu. Nabwekityo tumaliriza omusomo gwaffe guno ogwa obufulumiro bw'ennyukuta. Tusaba ekitiibwa Allah abeere nga aguteeka ku minzaani y'ebirungi byaffe era Allah abeere nga tusiima n'okubeera nga abawa okutegeera nafenna. Allahumma amin wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.